GTV for unity and development. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم أصلي وأسلم على خاتم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله أمرنا بالتقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل الضلالة في النار. أما بعد، tukwaniriza nnyo n'omulungi atulaba ku lutimbe gagadde olwa GTV. Tetukwebaza byonna byotusizaako engalo, tusaba Allah ow'ekitiibwa kuzaade khayiri fi dunya wal akhira. Twongera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'al lana khairat fi dunya wal akhira. Tusaba Allah ow'ekitiibwa ffenna atuwa ebirungi bingi ku nsi kuno eno n'oluvannyuma lw'okuva ku mwali ogw'ensi eno. Akubuuzaako si mulala, nze mukwano gw'omunnabutambala Ismaila Kakumba Kyobe, ate mwana wattu nze ntudde okubeera nga nkutuusaako pulogulaamu eno biidhinillahi tabaraka wa taala. Nyongera okusaasira baganda baffe mwenna abakosefukosefu abafunye okusoomoozebwa okwenjawulo, gamba nga abalwadde, abafiiriddwako abaagalwa bammwe, abafunye ebizibu ebyenjawulo. Tusaba Allah ow'ekitiibwa bagumye. Allah subhanahu wa ta'ala abamanyise nti kigezo Allah kyakuyisaamu, nga bw'ona akigumiikiriza mwana tojja kifunamu empeera. Ate bwe kinaakulemerera, mwana wattu waleekanga nga ate kifuuse ensonga enaakubonerezesa. Barakallahu fikum. Wakati mu mbeera ng'eyo ne twongera okusanyukira ewamu ne baganda baffe mwenna abafunye ebirungi ebyenjawulo. Famire efunye ezzadde, barakallahu fikum. Omukyala afunye obufumbo, omwami afunye omwagalwa, omwana afunye omulimu, wa ghairi dhalika. Tusaba Allah ow'ekitiibwa abeere nga abasiima era Allah ateke baraka mu ebyo oba oliawo bye mufunye biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Nkulisaayo baganda bange mwenna abavudde mu hijja, nsaba Allah ow'ekitiibwa abasiime na hijja zammwe Allah azikkirize. Eyo nno enkola y'obusiraamu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, ey'okuteekesa mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga yange endala y'ebitiibwa abalungi, njozaayoza mwenna abalaba rediyo, abali ku GTV, barakallahu fikum, nga mutwekkaanya, mugiganyoddwamu, mugitaddeko abaana bammwe ne bagisomerako ebintu bingi. Tusaba Allah abasiime. Nkakasa omusiraamu yenna omutuufu oteekwa okubeera nga oba oliawo TV eno ogisapootinga, ogiwa obulango, ofaayo okulaba nga egenda mu maaso, kubanga esomesa byanjigiriza, esomesa busiraamu, kubeera bumu, kwegatta. Kiwulidde n'ensonga endala nnyingi nnyo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu kulla alkhayr. Biizinillahi subhanahu wa ta'ala. Tusaba Allah ow'ekitiibwa asobola okusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
alladhi ja'ana bilhuda wa dinul haqq, oye yatujjira n'obulungamu kakwotadde eddiini ey'amazima, liyudhhirahu ala ddiini kullihi wa kafa billahi shahida. baganda bange ab'ebitiibwa, nkulamira buli wowuliranga nga boogera ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fuba nnyo okulaba nga naawe omusaalira, fuba nnyo okulaba nga naawe omwogerako, fuba nnyo okulaba nga omusabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, nga Allah bwatunyumiza mu Qur'an ey'ekitiibwa n'agamba nti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ateekesa mu nkola ekiragiro okusaba kwa zimalayika, malayika nga zisabira nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah n'abeera nga ateekesa mu nkola okusaba kwa zimalayika. N'agamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, sallu alayhi wasallimu taslima. mwana wattu mubeere mubaddu abamusabira abamusaalira, yani gwe nanoonya okwesiima beera nga okulembeza okusabira nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. bwetwogera ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, twogera ku khairul bashari, ku kitonde Allah kyeyasembyayo nga mwana wattu kyassanyu, kireesa amawulire ag'essanyu, kireesa amawulire agaleeta omwana Adamu okwesiima, kireesa amawulire ng'omwana Adamu yenna agawulira n'agateekesa mu nkola. barakallahu fiikum. mwana wattu tosigala kyekimu, mwana wattu otuuka ewa Allah nga faqad faaza, nga Allah akusiimye naawe ng'oli mu kwesiima, fawzan azima, olwesiima olusinga okubeera olwa waggulu. kyobola bayeke ennyini bwe yali yeetenda sallallahu alayhi wasallam, yagamba nti man salla alayya salatan wahida, omuntu singa nsaalira olusaalira lumu, yani nawulira nga banjogeddeko nti Muhammad, nogamba nti sallallahu alayhi wasallam, yagamba sallallahu alayhi biha 10, omuntu oyo mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala amussaako ensaasira 10. mwanyinaze omulungi ali mu ddiiro lyo, nogamba nti Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. mwana wattu ekigambo ekyo nga bw'okyogedde mu ddakiika ntini nnyo, gwe Allah subhanahu wa ta'ala akussaako ensaasira 10, nga malaika za Allah ze zikusabira nti Allah saasira muganda waffe Jawhara, Allah saasira mwannyinaffe Jariya, Allah saasira muganda waffe Ibrahim. lwaki? mwana wattu asaalidde nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. kitonde Allah kyeyatusembyayo khatama nabiyyin, nga ye nabbi ow'enkomerero al imamu rusuli. subhanallah, ye mukulembezi w'abannabbi bonna, ow'ababaka bonna, ye mukulembezi, ye imaamu waabwe sallallahu alayhi wasallam. wulira ebigambo bino nga tulina kutandika musomo gwaffe. nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. qila ya rasul allah waman yaba? qala man ata'ani dakhala aljanna waman aswani faqad aba. hadithi muttafaqun alayhi. hadithi eyo nebuulirira nayo, mpuliranga naawe njagala nkubuulirire nayo, oba oli awo ofumiitirize era olowooze era oganyulwe mu bigambo bya nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. yagamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna, buli muntu wa kibiina kyange agenda kuyingira ejjana, yani wakuyingira jjana. buli musiraamu yenna waali, la ilaha illa Allah, buli mukkiriza yenna waali, imma mukyala oba mwami, buli musiraamu yenna waali, yadkhuluna aljanna, wakuyingira jjana. buli musiraamu yenna akasa nti musiraamu, wakuyingira jjana. n'agamba nti illa man aba, okujjako oyo alibaganya okuyingira ejjana ya Allah. basahaba ridwanullahi alayhi ajma'in bayagala nnyo ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, baleka ebyobugagga byabwe, ne baleka bakyala baabwe, ne baleka abaana baabwe, subhanallah, nga balwanirira kulaba nga Allah basima abawejjana. era bwe bawulira ebigambo ebyo nga nabbi abyogedde sallallahu alayhi wasallam, badduka bukubirire gyali. qila ya rasulallah, nebagamba wayigombaka wa Allah, waman yaba, ani ayinza okugaana okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga Allah subhanahu wa ta'ala gimuwadde agiyingire. qala n'abaanukula sallallahu alayhi wasallam, n'abagamba nti man ata'ani, oyo yenna aliŋŋondera, man ata'ani, oyo yenna aliteekesa mu nkola ebiragiro byange,
subhanallah wenyimira mukaawo katini tubaddewo akaseera Allah zakyusa obulamu bw'ensinga butambula kale kakaseera tuli mu covid-19 omukulembeze w'eggwanga n'aleeta ebiragiro n'ateekesa subhanallah n'aleeta ebiragiro ebiteekwa okugoberera omwana Adamu yenna anaasobola okusurvivinga ova mu ssenkya mu kyeyo ekyo ekya covid-19 nga mulimu okwambala masiki mulimu okweyawulayawula terikwata mu ngalo subhanallah eyo waliwo kafyu waliwo ababooda okuvuga ebitereke by'emmere nga tekyali kuvuga wa booda emmoloka ne ziyimirira twateekesa mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era bonna abaabijemera n'obuuka ensalosalo z'omukulembeze wavunaanibwanga n'osula mu kkomera wekiwulidde ekidduka ekyali kyankubudde wa kafyu waliwo akaseera kaali ka booda nga ssaawa 8 neziwera 8:9 nga tonnaba kuva ku kkubo booda yo baagikwatanga nesula ku poliisi okiwulidde kuteekesa mu nkola kiragiro kya mukulembeze faamma bwe kibanga kiragiro kya Allah lwaki tokiteekesa mu nkola gwanonyejjana ya Allah kibula agamba sallallahu alayhi wasallam nagamba ati man atwa'ani oyo yenna aliŋŋondera n'ateekesa mu nkola ebiragiro bye najja nabyo dakhala aljanna agenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange ab'ebitiibwa nsaba Allah atuwe ejjana ye baganda bange abakkiriza mbalamira nga nange seereseeyo lwana nnyo olabe ng'onoonya emiryango gyonna eginakuyingiza ejjana ya Allah obulamu bw'omwana Adamu ku duniya kuno butini kyova olaba owangalira ku nsi kuno eno ne weeyagala mugagga asobola okugaggawala emyaka 5 n'omusanga oluvannyuma lw'emyaka 5 subhanallah nga bakunyumiza munyumize nti oyo gwolaba yali mugagga be bavuganga emmoroka eziriko ebiseera ebyo naye nga wallahi azim omusanga atambuza bigere omulimu gwaggwawo naye abanga ali wangaala obuwangazi bw'ejjana nga yenna anayingira ejjana khalidina fiha abadan ajja kugiyingira mirembe na mirembe nga tagivuddeemu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala naga nti inna alladhina amanu wa amilu salihat omuntu yenna Allah gwalisaasira n'abeera mu ttiimu amanu yani n'abeera mukkiriza obukkiriza obwannamaddala wa amilu salihat nakola n'emirimu Allah gyayagala ulaika hum khairul bariya suratul bayyina Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ati ulaika hum khairul bariya oyajja kuba yeesiimye olw'essimu olwa waggulu n'alutunyonnyola Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba ati jazaa'uhum inda rabbihim empeera y'omutonde ng'oyo afaanaganako bw'atyo okuva eri omulazi we Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda jannati egenda kubeera jjana nsaba Allah ow'ekitiibwa atuwe ejjana abange ejjana yakukolerera jjana ya mirimu ebigambo ebyo bwe birifaalinga ku hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba buli muntu wa kibiina kyange ajja kuyingira ejjana okuggyako oyo ali baganja ogiyingira qila ya rasulallah basahaba bamugamba owayo mubaka wa Allah waman ya aba ani ayinza okugaana okuyingira ejjana tulina enkovu lwa jjana abamu tetulina mannyo lwa jjana abamu tuli babitundu omukono bagutema lwa jjana ani ayinza okugaana okuyingira ejjana qala nabagamba sallallahu alayhi wasallam nabagamba nti man atwa'ani oyo yenna aliŋŋondera yani n'ateekesa mu nkola ebiragiro byange byenzize nabyo dakhala aljanna agenda kuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti waman aswani ate oyo yenna alinjeemera waman aswani oyo yenna aliziimuula ebiragiro bye najja nabyo subhanallah mu busiraamu n'alondamu bimwanguyiranga n'ayanguyira essala ya subuhi n'eya dhuhuri n'eya asiri magaribi n'isha inaazireka ng'awulira akooye subhanallah n'omusanga ng'ayanguyiddwa okuwoowa mukyala ayanguyiddwa okukwata amahale g'abasajja n'alema gumiikiriza mu bufumbo obwo Allah bw'amuwadde ebizibu byabwo faqad aba ajja kubaganya okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange ab'ebitiibwa mbalamira okubeera abagumiikiriza mbalamira okubeera abanyiikivu mu kukola eddiini ya Allah abange empeera yaffe ya jjana bannaffe balwanirira kufuna duniya
balwanirira kufuna byengera bingi, balwanirira kabanda be. Weesiimye nnyo gwakola ku duniya kuneeno ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera ng'akusiima. Olw'obukulu bw'ejjana, hadithi eri mu Bukhari, nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam, su'ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, yabuuzibwa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi'amalin, ku mirimu, yudkhilna aljanna, nga bw'ogikola gikuyingiza ejjana, wa yubaiduna minan naari, mirimu gye gimu egyo nga bw'ogigayalirira okugikola, mwana wattu gikuvuga gikuwalaawala gikuyingiza muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basahaba bajje wa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabanga nti ya rasulallah, owaye gwe omubaka wa Allah, akhbirna bi'amalin, tukusaba tuyigirizeeyo emirimu nga yudkhilna aljanna, gijja tuyingiza ejjana, singa tunaagikola tugyekwatako gijja tuyingiza ejjana, wa yubaiduna minan naari, era emirimu egyo nga tunaagireka ne tugigayalirira, mwana wattu gigenda tuserengesa tuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alayhi wa sallam, n'abaanukula sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba omulimu ogusooka, an ta'buda allaha la tushiriku bihi shay'an. Subhanallah, wulira omulimu ogusookera ddala nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwabuulira basahaba be ridwanullahi alayhi. Luvannyuma lw'okujja nga bamugamba nti ya rasulallah, byonna tubikoze, sola tuzisadde, ezzaka tugigezaako, tulwanye mu kkubo ly'eddiini, abantu baffe baatukyawa, ne baako emirimu bw'otulagira, ng'omulimu ogwo tunaagwekwatako, ne tugukuumirako enzikiriza, ne tugunywerezaako obulamu bwaffe, ne tugukolerako obulamu bwaffe n'obuwangaazi bwaffe, yudkhilana aljanna, gujja tuyingiza ejjana, wa yubaiduna minan naari, era omulimu ogwo nga tunaagukola, bwe tunaagugayalirira tugenda kuyingira omuliro nga Allah atubonereza lwaki twaguleka. Qala sallallahu alayhi wa sallam, n'abagamba alayhi salatu wassalam, omulimu ogusooka gwe yabalamira yabagamba, an ta'buda allaha, kwe kukkiriza Allah wammwe subhanahu wa ta'ala, la tushiriku bihi shay'a. Subhanallah, temugattanga ku Allah wammwe subhanahu wa ta'ala n'ensonga endala yonna. Baganda bange bannyinaze Allah wa bujja, Allah alina ebbuba, tayagala Allah kumugattako. Subhanallah, omwana Adamu osobola okukola edhambi nga siri akugatta ku Allah, n'ofuna omusaago gw'edhambi ly'okoze, naye swala ze ez'emyaka 10 z'osadde ne zisigalawo. Omwana Adamu osobola okugeza okugwa mu dhambi kazina ng'edhambi ly'obwenzi, n'otagala n'oserera n'ogwa mu bwenzi, n'ofuna edhambi lye ery'obwenzi nga liri wali, naye n'ebisibo bye by'emyaka 10, myaka 2 gy'osiibidde, myaka 5 ne bisigalawo. Omwana Adamu osobola okulya riba, dhambi ddene min kabairi dhunubi, n'obeera n'obunafu obw'edhambi lya riba n'omusango weeguli, naye Ramadani yo neesigalawo, sadaka yo neesigalawo. Naye shiriki, wokola shiriki wa ddakiika emu, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, namugamba ati la in ashlakta la yahbatanna amaluka. Subhanallah, Muhammad, nakusiima nenkwawula mu bantu, nenkufuula ekitonde ekyawaggulu, nenkwagazisa abantu, nenkwawula mu bantu, nenkufuula ow'enjawulo mu bantu. Nela in ashlakta, kaba kutanda n'okola shiriki, ne bwe yali badde katundutundu ng'empeke y'akalo n'ongattako nze Allah wo, yagamba nti la yahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna gye wakulembeza okukola gyonna naali badde ngisazaamu. Baganda bange ab'ebitiibwa, bannyinaze abandaba ku GTV, bw'ofumiitiriza n'osirikirira, nsonga ki eyinza okukuwaliriza okugatta ku Allah egenda okusazaamu emirimu gyo? Esswala zo Allah zonna azisazeemu obuwangaazi bwo bwonna, hijja yo gye wakeera gye walafubanira n'okola Allah agisazeemu, saddaaka yo gye wabadde okola, n'osala dhuhiya, n'owa zakatul fitiri, n'osala aqiika, byonna Allah abisazeemu lwakugatta ku Allah, lwakuba omwami yawasizza, lwakugatta ku Allah. Lwaki ogatta ku Allah? Olw'okukuzzaako. Baganda bange ab'ebitiibwa ne bannyinaze, embeera ekalube,
obwavu butulume abaana balwale batufeeko okutuuka okubanga bonna baziise baweddewo. Nkulambira nga ndi ku mayigo ga GTV muganda wange omulungi ne mwannyinaze, la tushiriku billahi shay'an, togattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu kyonna. قال الله تبارك وتعالى في سورة البينة، يقام الله سبحانه وتعالى في سورة البينة يقامات إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البرية. سبحان الله. يقام الله سبحانه وتعالى متكيريو إن الذين كفروا مزمد الوموت ينار جيمر الله سبحانه وتعالى نوكو بيتفوك متكا الله سبحانه وتعالى والمشركين نوتكو مكويتشو لونو نيايو ناسينغا ومبولامواتالي الله بكوا كسادا كانغا غوساليلا بكوا كوبا زبانا وزاد الله كودا بانا babiri nga mwana watu inakwalula balule mu mbere yokwawula ngoyawulira balongo bawula mu kiganda bakuba kunonya abaana bulwadde bubaluma mulangira bikingo ononya kubeera ngose obasibansiriba la ilaha illallah nosanga omuntu omulamu nganoze ekikola kya katunda akitadde mu waleti amubuuza kikolamu ki nate kikola kya katunda kino seeka mwe kikulu muli baseeka kino ekikola kya katunda kigenda kutunda bizinesi yange yonna naye erabira okusaba Allah nga tukimanyi fennat ar-razzaq huwa Allah abanga omugabirizi Allah al-ghani huwa Allah al-mughni huwa Allah omugaggayi Allah olina akwata ekikola kya katunda nakikwata nakissa mu waleti kisobola okutunda business hadha shiriki oyo shiriki obogasa ku Allah. Allah gat innal ladhina kafaru min ahli alkitab bazmadalo yennali jema yani na jemera mateka gange okuvira damu Qur'an yekitibwa jennabawa wal mushrikina nagoberezako nokola shiriki nga ngattako ne bukatonda tonda obusannamu obubobbo ensiriba abalongo la ilaha illa Allah obutanga nosanga omusiramu ngalina akatanga mu nyumba omuzati haja atako kakola ki mune katangira bizibu butajja mu nyumba yange tekasobola kwetangira nokanoga kutale nga kato nokassa mu kikapo bamukaveera subhanallah nokaleta nokassa mu mmoroka ne katagana kwetangira kaleta nokatuuse waka nokanika ne katandika okuvunda nokanika ne kakala katanga lwaki teketangira kukajja kutale koyagala katangira ebizibu byo abanga atangira ebizibu ye Allah amale ebyetaago byaffe ye Allah butwesigamira ye Allah waffe subhanahu wa ta'ala chobola Allah gati innal ladhina kafaru min ahli alkitab wakalitanda yenna najemera Allah okuva mu Qur'an yani nakubetifa ku dini ya Allah wal mushrikina nagoberezako kuba kunasinga mbulamu atali Allah yagamba Allah subhanahu wa ta'ala fi nari jahannam omuddo oyo obuddo bugenda kuba muri jahannam khalidina fiha abada emirembe n'emirembe mpaka Allah wali kakasati ensi yeweddewo agenda bera wangalira muri jahannam. Sura mpuliriza Kasimu Hajala hadiya mkwano gwange lwana nyole mekubera mu baddu bajemera Allah subhanahu wa ta'ala kiriza emberebere yakanyugobere mwavu akaseera kiriza abantu bazalenga bafa kiriza abakyala bwasa yagenda togattanga ku Allah tononyanga lwaki abaana bafa ojja kujemera Allah omugatteko kiriza emirimu gigwewo gwofuna gwe guggwawo tononyanga lwaki ejjo gye giggwawo ojja jemera Allah subhanahu wa ta'ala banga ddene lyogenda okumala mu maaso ga Allah abange bingi Allah byagenda okukubuuza ku buwangazi bwo ebyenfuna byo abaana babafuna otya lero osanga omukyala nga yeegase ne bbaawe bagenze ewa mukasa mutuula kungo tuze kutukyusiza mu kuluzaalo jjajja munnange la ilaha illallah tuzaala baana bawala bokka tuweeyoko ne ku mwana ow'obulenzi ab'ebitwa tusiramuke tutye Allah ffe subhanahu wa ta'ala nkuze ku hadithi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam egamba suila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi'amalin yudkhilna aljanna ku mirimu eginayingiza abantu ejjana wayubaiduna minan nari era ne ku mirimu mwanattu nga bonaagireka ginakuyinja kuyingiza omuliro omulimu ogusaba otutunulidde yagamba
an ta'budu allaha la tushiriku bihi shay'a, kwe kukkiriza Allah waffe subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe n'otagatta ku Allah. Lwaki tugaziye nnyo ku shiriki? Olw'ensonga gwe musingi gw'eddiini. Era Allah bw'anaaba atuwaddeyo furuswa oba omukisa gwonna, tujja kujjanga tuzze kutunuuliza shiriki yekka biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Omulungi andabye, omulungi ampuliriza, lwana olabe nga mu bulamu bwo tugatta ku Allah. Ebirala byonna bigaane naye tugattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwokubiri ogunaakuyingiza ejjana mwannyinaze ampuliriza naawe andaba, yagamba nti wa tuqiimu ssola, n'okuyimirizaawo essola, assalaatu fi waktiha, essola mu biseera byayo. Bangi bali mu akeedi, ali biza ali mu kuyiriba, baba baziina dhuhuri kasitoma najja n'amwaniriza n'amukolako, abamuta n'omulala najja agira bwati ne baziina asiri n'omusanga ewaka subhanallah kiro saawa 2 saawa 3 atuuse ewaka ng'asaala essola za Allah ng'asaala taraweehi, n'osaala essola za Allah ng'asaala tarawiya gwe jariya bwe yasiinigwa ndaba ku GTV, n'osaala essola za Allah ng'asaala tarawiya. Namukubira abali mu mutukooya, seeko manyi mbadde bize mu kizimbe, tuli mu kutunda bitabo by'abaana, seeka dhuhuri yampiseeko nga ndi bize, asiri yampiseeko, magaribi yampiseeko, n'isha kati ndi mu budde bwa isha seeka nsooke na swala ki. Nabagamba era mbaddamu please and please zete munkubiranga essimu nga mumbuuza amasaa'iri ku swala. Kyennamatirayo kinanywa nakyo as-salatu fi waqtiha, eswala tugisalire mu budde bwayo. Gumu ku mirimu egiyingiza ejjana. Kyobola bannabbi sallallahu alayhi wa sallam bamala okumubuuza emirimu egy'omujjana yaguleetanga mulimu gwa kubiri, nabagamba nti wa tuqiimu ssola, n'okuyimirizaawo essola. Abange alihna bissola, mbalamira okuyimirizaawo essola. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, era atugamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hadith erimu Ibn Majah, yagamba law ya'lamu nnaas, abantu singa twali tumanyi ma fi tabkiri ila ssola au ma fi tahjiri, obukulu n'omugaso gwe tufuna mu kusaala essola mu budde bwayo, yagamba nti lastabiqu ilayhi, abantu baalizenga ne batuula mu masajidi mwana wattu nga balinda ssola. Wallahi omwana adamuza kyekiri mu masjidi awo abantu nga batudde bangi, tibalinda isha etuuke bamala okugisaala, balinda dhuhuri etuuke bavudde ku maduuka gaabwe bamala okusaala essola balyoke baddeyo, kubanga Allah yatuwa omukisa anti fa idha qudhiyat as-salatu fantashiru fil ardh, bamalanga okuyimirizaawo essola ng'ewedde fantashiru, musaasaane, fantashiru mugende mufulume, fil ardh mugende musaasaane mu nsi yange, wabtaghu min fadlillah, mubeere nga mwana wattu munoonyaamu ebyobugagga Allah byabateereddemu. Idhani ab'ebitiibwa abalungi, nabbi sallallahu alayhi wasallam atugambye tuqiimu ssola, n'okuyimirizaawo essola. Abange essola gubeere mulimu ewaka. Maama lwaki ojjula ekyemisana ng'abaana tebannaba kusaala dhuhuri? Maama lwaki odda kazannyo ng'abaana bakulaba oli ku buzannyo naye nga kaseera ka ssola? Taata lwaki osaala isha yokka, subuhi netuuka ng'oli mu buliri weebase n'abaana bakulabira ddala taata yeebase ku muzikiti baziina ssola? Ab'ebitiibwa abalungi, hadithi erimu Bukhari ndala nabbi yatugamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba awwalu ma yuhasabu al-abdi al-yawma al-qiyama as-salah, omulimu ogugenda okusooka okubalibwa ku mwana Adamu ku lunaku lw'enkomerero nga bw'atuuka bw'ati ewa Allah we gwasooka okuripootinga mu fayiro ye egenda kubeera ssola. La ilaha illa Allah. Tuli balyaza amaanyi eri emyoyo gyaffe, fe abakaluubirizibwa essola okugiyimiriza mu budde bwayo. Waliwo aya eri mu Suratul Maa'un, bangi ba corporate classes bava ku byessola olwa aya eyo, kubanga ne bannaffe batambulira ku kkono mwana wattu bagisoma. Aya egamba fawailun lilmusallin, okubonaabona okufaafaagana biri eri abo abasaala.
era bosanga bannaffe batambulira ku kkono aya yagisoma n'agikomya mu bbanga bw'atyo fawailun lilmusallin okubonaabona kuli eri abo abasaala kati naawe nakudirectinga nti genda osome eyo qur'ani yammwe yeyogera bwetyo okubonaabona kuli gye muli nawe n'ogenda n'osoma akabenje okubonaabona biri eri abo abasaala nokate qur'ani bwetyo bweyogedde nova ku ssala eyo aya teramula mu qur'ani allah yagissa ng'ena aya gikulembedde eramula allah n'agamba alladhina hum an salatihim sahun baliwo bagenda okufaafaagana be basaala eswala zaabwe nga baziragajjalira n'asaala subuhi n'akoma ku subuhi n'addamu okusaala mwana wattu nga addamu kusaala subuhi olunaku oluddako idhan bebitiibwa abalungi assala faayo olabe ng'essala ogikolerera ogisaala kubanga gumu ku mirimu egikuyingiza ejjana tuli mu hadithi ya nabbi muhammadin sallallahu alayhi wasallam egamba suila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam biamalin yudkhilna aljanna wa yubaiduna min annaari nabbi bamubuuza sallallahu alayhi wasallam ati ya rasulallah tulagirireyo emirimu nga tunagikola ginatuyingiza ejjana era bwe tunagigayalirira mwana wattu gigenda kutubonerezesa n'omuliro gwa allah subhanahu wataala tugambe mulimu ogusooka yabagamba an tabuda allaha kwe kukkiriza allah subhanahu wataala la tushiriku bihi shay'an togattanga ku allahu omulimu ogwokubiri n'abagamba nti watuqimu ssala n'okuyimirizaawo essala baganda bange bannyinaze embeera yonna ey'akanyigo gy'owangaaliramu toyawukana ku ssala buyinza okubeera nga bwavu laba allah watugamba mu qur'ani ekitiibwa yagamba allah subhanahu wataala nti wastainu bisabiri wassala wa innaha lakabiratun illa ala alkhashiin subhanallah wastainu bisabiri wassala embeera yonna ey'akanyigo yobanga ezembulamu bwo school fees w'abaana akyabuze ekyokuliisa abaana omuzigo ogukooye istainu bisabiri beera mugumikiriza mu mbeera gy'olimu ekyokubiri wassala beera ng'oyimirizaawo essala beera ng'osaba allah subhanahu wataala wenna anoonya okubeera nga mwana wattu ova mu mbeera ey'akazibu gy'olimu ova mu mbeera ey'akanyigo gy'olimu omukyala ali lubuto abaana tebasoma omwami mulwadde bamugumikiriza yimirizaawo essala biidhinillahi tabaraka wataala omulimu gwaffe ogwokusatu nabbi sallallahu alayhi wasallam gwalaamira umma eno nga nagwo boona gwekwatako n'oguyitiriza okugukola gugenda kukuyingiza ejjana ate na boona gugayalirira muganda wange mpuliriza gugenda kukusendasenda ng'oyingira omuliro gwa allah yagamba watutiya zaka subhanallah watutiya zaka mwana wattu n'okutoola ezzaka mu maali yo maali allah gyakuwadde beera ng'olondamu omusolo gwa allah oguggyemu wallahi kathiru minna bangi muffe tatumainnuuna bilmaasi twatebenkera ku madhambi netugabuzaabuza netuganyumunguza agamu ku madhambi twaleka allah byatwagalamu mwanadamu awangaala emyaka 10 nga musuubuzi naye nga yeebala nga atasobola kuwa zaka mulimi okujja kukatwaliza wano ku kitebe ky'obusiraamu gwa ku supreme council ne mujja omwana ali mu ofisi ya zaka mwana muto mukadde waffe sheikh abdul barri kalozi allah mukuume ne dokturu ziyad salih lubanga be balimu muga nti mukadde wange nyingiza bwenti ne bwenti ne bwenti nteekwa kuwa ntya zaka naabe ebitibwa muganya okuwa zaka la ilaha illa allah abange tufeeyo tulabe nga tuwa zaka allah subhanahu wataala mu surat al-bakara ng'etandika allah yatukubira ekifaananyi ky'abakkiriza obukkiriza obwannamaddala era nga ono gw'ogenda okuwulira bw'omulabako ewammwe y'omu kubaliko obuufu n'obwomerevu bw'obukkiriza yagamba allah subhanahu wataala alladhina yu'minuuna bilghaibi wa yuqimuuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ebimu ku birago omuntu nti atandise okufuna obwomerevu bw'obukkiriza alladhina yoyo yu'minuuna bilghaibi yakkiriza allah yegwatalabyeko nakkiririza ddala nti allah gyali wa yuqimuuna as-sala nayimirizaawo essala ku lw'omulezi we allah subhanahu wataala gwatalabyeko baazina ali ku muzikiti afuna wuzu ali mu ssala takoma ku ekyo wa mimma razaqnahum yunfiquun n'abeera mu baddu abawa zaka abaddu abasaddaka ku maali allah gyabawadde
mali Allah gyabawadde tebagikodowalira. Abange yenna anakodowalira Allah zakuwadde tolina jjana ya Allah. Lwana nabo batonnaba kutuuka mu bawa zaka. Waliwo omulyango omutino ogumanyiddwa nga sadaqa. Eyo sunna ye zaka. Beera mu bawa sadaqa. Programu za dawa nga zino eno beera ng'ozifollowinga, beera ng'ozifandinga. Kubanga eddiini ya Allah yakola. Ate buli ku nnaku okoze ogenda kafunamu. Eriaga nti Sheikh ffe tufunye mukisa gwirako ku TV. Tetufunye mukisa gusaazaako ku jjuma tetwasoma. Noonya abagenda okusaaza ejjumu bawe transport. Muswaddaaka mu mbeera bwetyo. Noonya TV weeri. Transportation waba wali mubeera ng'omufandinga. Okiwulidde? Eyo yonna ekola obeera musabirillah era obeera owadde sadaqa. Olwo nno Allah waakusitulira mu byenfuna kwa sadaqa eno yeesumulula ebyenfuna n'otuuka mu baddu abanaawanga omusolo gwa Allah abanaawanga zaka biidhinillahi tabaraka wa taala. Abaffe gwe tunuulira Allah subhanahu wa taala mu surati Saffi Allah agamba nti ya ayuha alladhina amanu hal adullukum ala tijara tunjikum min adhabin alim. Abange mmwe abakkiriza mbalagirireyo ekyobusuubuzi ng'ekyobusuubuzi ekyo bw'onakyekwatako n'okiwangaalizaako obulamu bwo. Tunjikum min adhabin alim, kigenda kukutaasa ebibonerezo bya Allah ebiruma. Nagamba Allah subhanahu wa ta'ala surati Saffi tu'minuuna billahi wa rasulihi. Ekyobusuubuzi ekisookera ddala kyembabuulidde kyembalambira tu'minuuna billahi wa rasulihi kwe kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe n'ogondera ne nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nagamba ekyokusuubuza ekyokubiri watujahiduuna fi sabilillah, n'ogoberezaako okulwana mu kkubo lya Allah, yani jihadi gye yali ategeeza juhudi almaliya, juhudi ng'oteeka sente zo mu ddiini ya Allah. Watujahiduuna fi sabilillah, n'ogoberezaako n'okulafubana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Bi amwalikum, ne sente Allah zakuwadde. Olabye sente zo zigenda okukutaasa. Bi amwalikum, ne sente zino Allah zakugabiridde nazo beera ng'ojjamu zaka. Sente Allah zakugabiridde nazo beera ng'ojjamu sadaqa. Bi amwalikum, ne sente zo Allah zakuwadde. Wa anfusikum, naawe okwenyigira mu kkubo lya Allah. Muganda wa Ismaila kyendika essaawa eno ndi mu kwenyigira mu kkubo lya Allah. Jaafari naawe osobola, Abdulhamidi naawe osobola, Kasimu naawe osobola. Mwenyigire mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba mu aya eyo dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ekyo kye kisinga okuba ekirungi gye muli, ekiriwa ekyokwerekereza n'okola eddiini ya Allah, ne sente zo ne zikola eddiini ya Allah. Naawe oba osobodde n'okola eddiini ya Allah, dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Kye kisinga okuba ekirungi gye tuli singa twali nga tumanyi. Beera mu baddu abamanyi, fuba okulaba nga eddiini ya Allah ogikola mu mbeera yonna. Teweegayaalirira muganda wange. Ekinneeraliikiriza abaddu bangi tugenda kubonerezebwa. Tusaba Allah ekitiibwa tutaasa okubonerezebwa. Abaddu bangi Allah agenda kubatta. Naye oba abadde muwalimu, oba abadde haji, oba abadde mufti, oba abadde kimbuyege, wallahi mwenna mugenda kubuuzibwa ku bibuuzo by'omukabbuli. Man rabbuka wama diinuka wama imaamuka. Subhanallah. Tojagamba ati engeri gy'abadde mufti ono tagenda bibuuzibwa. La wallah. Oyo abadde sheikh, oyo jeno. Oli abadde mafiya ng'ayita taxi mu paaka, mwenna bagenda babuuza ebibuuzo ebyo. Limaalihi, Allah akubuuza ku maali. Min aina iktasabu, wagifuna otya? Wa fiima anfaqahu, era wagisaasaanya otya? Olaba zaka, olaba sadaqa, olaba Allah gy'agenda okujja. Sente wazifuna otya gwe abadde azirina, era wazisaasaanya otya? Idhan omulimu ogwokusala ku mirimu egiyingiza ejjana watu'tiya zaka, n'okufuba okulaba nga zaka tugiwa mu maali yaffe ne tujjamu omusolo gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu ogwokuna nabbi gwe yatulamira sallallahu alayhi wa sallam yagamba watasuumu ramadani, watasuumu ramadani. Abange yenna anoonya okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala togayaliriranga okusiba ramadani singa ramadani ekusangawo. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam Allah yagamba faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu,
singa omuntu Allah kusanzaawo mwezi gwa Ramadhani nobeera omujulizi kugwo nti guguno gukusanzeewo falyasumhu oteekeddwa okubeera nga ogusiiba. waman kana minkum maridan aw ala safari faiddatun min ayamin ukhari. kale bagukusanga nga oli mulwadde obanga oli mu safaari nnene beera nga olya naye teweeyibaala bw'onaatuuka gy'olaga bw'onaaba wonya obulwadde faiddatun min ayamin ukhari ezo ennaku z'omaze nga oli mu safaari obanga oli mulwadde mwana tugenda kubeera nga ozirya. awo nno wenzijukiriza baganda bange mwenna ti biidhinillahi subhanahu wataala bwobanga walya mu mwezi gwa Ramadhani tolowooza nti Allah wamukuba empewo tebyaggwa. sala amagezi gunoye nga mwana wattu osiiba ennaku zo ziwalya. oyinza okubanga wali mulwadde, oyinza okubanga wali mu safaari, oyinza okubanga mwannyinaze Allah yakugerera wali otambula n'okoona ekigere. beera nga mwana wattu kati ekigere kyawona beera nga ennaku za Allah ozisiiba biidhinillahi tabaraka wataala. okusiiba Ramadhani yaggwako nga nabbi watulaze gyemirimu egituyingiza ejjana. ne waliwo okusiiba okwaddawo okutambula. omukkirizo olina okumanya ebitambula mu ddiini yo. katubadde mu ayyamu al-ashir nazo zaawedde ayyamu al-bidh 13, 14, 15 oteekwa okuba nga ozisiiba yawmu al-ithnaini olunaku olwokubiri mu lunaku, yawmu al-khamisi olunaku olwokutaano mu lunaku. subhanallah. siyamu Daawuda waliwo ensiba ya nabbi Daawuda alayhi salatu wassalamu yasiibanga lumu n'alya lumu n'asiiba lumu n'alya lumu. naye lwaki yawangaalanga bw'atyo? mwana wattu yali anoonya Allah subhanahu wataala kubeera nga amusiima. baganda bange ab'ebitiibwa ku mirimu egiyingiza ejjana mulimu okusiiba. lwana olabe nga obeere mubaddu abasiiba. bw'oba tusobodde kusiiba lwana olabe nga kale osiibulula omusiibi naye nga first priority kufuba kulaba nga gukennyini osiibako. kale olemererwe naye nga wasiibye biidhinillahi tabaraka wataala. nabbi sallallahu alaihi wasallam kigambo ky'okusiiba egyo emirimu ebiri yagikubiriza nnyo basahaba be ridwanullahi alaihi. omulimu gw'okusoma Qur'ani n'omulimu gw'okusiiba. yagala egyo emirimu ebiri mugyekwateko. fa innahum yati yawma alqiyama shafi'an li ashabihi. olw'ensonga emirimu egyo ebiri mulimu ky'ogusooka kathiratu qira'atu alquran okuyitiriza okubeera nga osoma Qur'an. mulimu ky'ogwokubiri kathiratu siyam n'omulimu gw'okubeera nga osiiba. fa innahu yati yawma alqiyama kubanga kigenda kujja ku lunaku lw'enkomerero shafi'an li ashabihi ashabiyul jalil nga giwolereza abaali mikwano gyagyo abagiwanga obudde ne bagikola. fayo siibe Ramadhani wetuuka siiba. bweba tannaba kutuuka waliwo okusiiba kwonna okuzze. kati waliwo sizoni ejja ey'okusiiba yawmul ashura muharram yejja insha Allah. naye tuga nti togayaala jamaa tuga nti nze kasita nasiiba Ramadhani. gino emirimu gya sunna gy'olaba gye gikuutiriza gye gijjuuliriza empagi era eya Ramadhani. wakadhalika nga boolaba nti waliwo okusaala nosanga omuntu ng'asaala salati duha tahiyatul masjidi nasala qabliya nasala ba'diya qiyamul layli nasala witiri. zino eswala zasaala eza sunna zezijjuuliriza eswala zaffe ziri eri eza wajibu ez'amafuruudu ez'obwetteeka. nosanga omuntu ng'abonaabona ne sadaka nawaayo baada sala n'ayamba omwavu n'agula Qur'an n'azisaddaaka ajjuuliriza zakaye. wakadhalika naawe eyasiiba Ramadhani oteekeddwa okubeera nga mwana wattu zino ennaku ozitunuulira nnyo. ne bino ebiseera Allah byaba atuwadde ebitunuulira nnyo olw'ensonga bye bigenda okujjuuliriza okusibako okwa Ramadhani. ensonga ey'okutaano n'atugamba sallallahu alaihi wasallam aga nti watuhajju lbaiti. subhanallah. watuhajju lbaiti n'okulambula ennyumba ya Allah mulimu ku mirimu egigenda okuyingiza abaanadamu ejjana. mukkiriza ab'ebitiibwa abalungi nsinzira wano wennyini okukulisaayo bahujjaaji mwenna buli omu yayisa mu kitongole ekyenjawulo naye abakkiriza ne mwanukula omulanga gwa Allah subhanahu wa ta'ala ne mugenda ku nnyumba ya Allah ey'emizizo ne mbeera nga mugenza okwanukula Allah ne mugamba nti labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika
innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbaik mwakoze ensonga ey'ebbeeyi. Era nsaba Allah ow'ekitiibwa abasiime n'abafaanaganako ngaabo ng'enteekateeka muzirina, sente muzikuŋŋaanyiza, tubagamba nti temugayaala, mugende mulambule ennyumba ya Allah, mulwane mulabe nga mulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine? Nabiyaga nti omwana Adamu singa alambula ennyumba ya Allah n'akola hijja, Allah nakkiriza hijja ye, akomawo eri abantu be ng'alinga omwana omuto bebi eyakazaalibwa katalina nsonga yonna emusumbuye. Nga mulaba omwana omuto tolina dhambi yonna byonna nga Allah akusonyiye kola hijja. Wali waffe w'empangalira Allah atugerera. Allah aleeta omusajja mukulu muvubuka myaka nga 38 muvuzi wa boda najjuza enniya y'okukola hijja, n'agenda ng'akuŋŋaanya ssente lwafuna 3,000 n'aziteeka mu mukebe, n'afuna omutwalo n'agussa mu mukebe, n'akuŋŋaanya ssente emyaka 4 n'ekitundu, agenda okusumulula omukebe nga yina $1,800,000 n'agenda akola hijja. Era akatambi katambula nnyo, mwamulaba baamujja ku kisaawe nga bamuleetera ku bodaboda, banne ababodaboda banne be baamuvuga. Naye bwe yakola shukuru nali omu ku baali ku mukolo n'agamba nti bano baseeka batugamba buli mulimu gwonna Allah agubalira ku nniya. Nange naleeta enniya, ye yagiyita kuteeka, nange nateeka enniya. Naye ndi musanyufu nnyo okulaba nga enniya yange neesukira hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti innama al-a'malu binniyati wa innama likulli mri'in ma nawa. Buli mulimu gwonna Allah agubalira ku nniya, naye mwana wattu koonuyiriridde enniya yo Allah kwagenda okubeera nga ate oba olyawo akusasulira empeera yo. Era nabe bitibwa balungi. Ensonga ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyatulamira, beera ng'oziekwata, beera ng'ozinyweza kubanga ze zigenda okuyingiza ejjana biidhinillahi tabaraka wa taala. Buli woozisenguka, n'osenguka enzikiriza ya Allah, n'osenguka okuyimirizaawo essala, n'osenguka okukwata mu maali y'okusaddaaka oba okuwa zaka, n'osenguka okusiiba, naye n'osanga omusiraamu kusiiba naga nti mwe mugira musiiba, ze weeri buli ekyokulya ndisiiba. Subhanallah, lwaki mulina endowooza ey'ekiboggwe? N'osonze sirina galumwanjala nga nina ssente mu nsawo. Allah akunoonyaamu ttaqwa na bukkiriza asobole okukuwejja naye. Ithan baganda bange ab'ebitiibwa, ne hijja tubeere nga tugirwanirira. Kali programu ya hijja yawedde, umura weeziri, umura ye sunna ya hijja. Woominga ogende mu umura biidhinillahi tabaraka wa taala. Maliza ebigambo byange n'ekiramu kya Imaamu Shaafi'i rahimahullahu alayhi rahmatan wasi'a. Yagamba nti ya bun Adam, waladatuka ummuka bakiyan wannas min hawlika yarhakuna surura fahlisu ala amali takunu idha baku fi yawmi mautika dhahikan masurura. Subhanallah, ebigambo ebyo nebuulirira nabyo, nawe kyenkusaba webuulirirenga nabyo. Yagamba Imaamu Shaafi'i, ya bun Adam, owayiga omwana Adamu, waladatuka ummuka bakiyan, maama wo ne taata wo baakuzaala, ne bw'olojja ku mwaliro gw'ensiku n'eno ng'otonnya ku nsiku no gwe Kasimu ampuliriza, gwe gyali yandaba, gwe Jawhara, gwe Kawuthara gwandaba, bakiyan wajja okaaba maziga. Naffe tuli bajulizi nti buli mwana yenna azaaliddwa akaaba amaziga ng'ajja ku nsiku n'eno. Nagamba nti wannasi min hawlika, ate abantu abaali bakwetoolodde ng'ozze ku nsiku n'eno, yarhakuna surura, abantu bonna baali basanyufu, baayolesa essanyu, baasanyuka, baakuwa edduwa, baakuwa ebirabo. Yarhakuna surura, baali basanyufu nnyo nga basanyukira okuzaalibwako okujja ku nsiku n'eno. Bwe zookaaba amaziga, kyokka abantu b'osanze ku nsiko zookaabira amaziga, yarhakuna, baasanyuka. Taata yasanyuka, maama n'asanyuka, nalaba nga ali successful, omusajja amuwadde omwana. N'omusajja tafuddeyo ku ssente naddwaliro we bakuzaalidde, nayozayoza mukyala we, kulika bebi, munange bali kunfuula taata. Subhanallah, n'amuwa n'ebirabo byonna nga yolesa ssanyu. N'omusawo n'abadde mu operation oba abadde mu program y'okufuluma kw'omwana, na feelinga successful, azaalisiza bulungi omukyala n'azaala bulungi.
ozooka abamaziga naye nga bonna bakwetodde bonna boolesa ssanyu olw'okujjako. Imamu Shafii akulamira rahimahullah n'agamba nti fahlisu ala amari, wanka wanka ng'okola emirimu gyo egyakuleeta ku nsi kuneeno. Fahlisu ala amari, wanka wanka ng'onoonya ebyakuleeta ku duniya kuno by'oba okola. Baganda bange, waliwo ebyatuleeta ku nsi tetwava buvyawo Allah for granted n'agamba kantonde omuntu agende ku nsi adigidde ali eswaga palukati bali mu kwepiica n'osanga omuntu nga wallahi bonna hajati bahaji bonna balowooza programu za kwepiica, tugenda kwepiica, tula kwepiica. Abange ekyabatonza okujja ku nsi si kwepiica. Abala beeyita babandana beesiga samona balya na mmerena bakola batya. Golowooza Allah akussa ku nsi kulya mmerena yokka. Allah yakussa ku nsi kumusinzana. Fa'lisu ala amari, muwake wanke nga muwankira okusinza Allah wammwe, kubanga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tewali nsonga lwaki Allah yakutonda, tewali nsonga lwaki Allah yatonda amajinni, bal Allah yabitonda li abdu rabbaka, tuberenga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Tubola bagamba Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, sinza mukama Allah, noonya Allah wo okutuuka Allah lwanayisinganya omwoyo gumuddokooli. Idhan fahdisu ala amari, wanka wankanga okola emirimu gyo. Takunu, katuuka akaseera, idha baku fi yaumi mautika, abantu bebalibanga baziirana, abantu bakaaba bawaddemu essuubi, abaana pressure zibakubye bazirise, taata munnanga afudde, maama munnanga agenze, bebalibanga bakaaba fi yaumi mautika, oluvannyuma lw'okufaakwo. Dhahika masurura, gwe bakaabira, gwe bakubira ebiwoobe, maiti eriruddawa, wakuzika saawa mmeka, lwaki tumututte waneeno okumpi, lwaki mutambuzize olugendo, naye abadde amubanja boogera ebigambo wallahi jamaani nga byonna byolesa ennaku n'okunyolwa olw'okufaako. Ne Sheikh agambye nti fahlisu ala amari, wanka wanka ng'owankira waakira ejjana ya Allah, wanka wanka ng'osaddaaka, wanka wanka ng'osaala, wanka wanka ng'osiibako. Kwata obusente bwo obw'ekinaku ogenda olambula ennyumba ya Allah, yawula Allah. Takunu, katuuka akaseera, idha baku fi yaumi mautika, bwe balibanga bakaaba olw'okufaakwo. Dhahika masurura, mwana wattu obeere mu mbeera ey'okusanyuka biidhinillahi tabaraka wa taala. Nsaba Allah ow'ekitibwa ebigambo ebifule bya mugaso nnyo eri emyoyo gyaffe. Nsaba Allah subhanahu wa taala tuteke mu baddu be oba oliawo abalungi abakola emirimu Allah n'agisiima. Nsaba Allah subhanahu wa taala asitule GTV yaffe eno, Allah agisitula amadaala erabwe okubuna ensi yonna abantu basobole okubeera nga batulaba. Nsaba Allah tukozesa emirimu egituyingiza ejjana. Nsaba Allah atuwe ezzadde erina following obuwangazi bwaffe notuna tuvudde ku maliro gw'ensi kuneeno basigale nga obusiraamu bwaffe bukyatambula. Nsaba Allah atuwe abakyala abalungi betunazaalamu abaana baffe abalungi. Nsaba Allah atufuule abazadde abalungi eri abaana baffe abamanya nti abaana baffe mirimu tugikolerere oba oliawo gisobole okutuyingiza ejjana. Nsaba Allah akume bakadde baffe n'abaafa Allah abeerenga abasonyiwa ebyabasobako ng'abatonde. Nsaba Allah asaasire bakitaffe abaatusooka mu ttaka, bannyaffe abaatusooka mu ttaka, bajjajjaffe abaatusooka mu ttaka. Nsaba Allah ow'ekitiibwa abasonyiwa ebyabasobako, Allah bagaziyize kabbuli zaabwe. Nsaba Allah atuyambeko mu kulafubana mu ddiini ya Allah, innahu waliyu ala dhalika alqadiru alaina. Mukkiriza ab'ebitiibwa balungi nga mmaliriza puroguramu eno netumire ku baganda bange bakozi bannange ku masjidi Musa Hijabu City ku paaka empya, bakozi bannange ku Shijaru Natural Herbs and Islamic Treatment ku paaka empya mu Hijabu City shop number 80. Sheikh Atiusi nankutumiddeko, musawo Hafsa nankutumiddeko, mubale kuweereza abantu. Nsaba Allah abasiime nayo nkola ya daawa ey'okujjanjaba abantu azze nga alina ekirwadde n'otamukaluubirira n'omukolako n'awona. Musiraamu si musiraamu wallahi n'agenda ng'atiridde. Saba Allah basiime, innaka ala kulli shay'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. GTV, for unity and development.